Abaggalatiya Essuula 5. Kristo yatufuula baddembe. Kale munywere muleme okusibibwa nate mu kikoligo ky'obuddu. Laba nze Pawulo mbagamba nti bwe munaakomolebwa kitegeeza nti Kristo taliiko kyabagasa. Era ntegeeza buli muntu akomolebwa nti ateeka okutuukiriza ebyo byonna amateeka bye galagira. Mmwe abaagala okuba abatuukirivu olw'okutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, mwesaze ku Kristo era mwejje ku kisa kya Katonda. Naye ffe tusuubira nti Katonda alitufuula abatuukirivu, era ekyo kye tulindirira olw'amaanyi ga Mwoyo wa Katonda akolera mu kukkiriza kwaffe. Bwe tuba nga twegasse ne Kristo Yesu, okukomolebwa oba obutakomolebwa tekiriiko kye kifuula. Ekikulu kwe kukkiriza okukolera mu kwagala. Mwali bulungi, ani yabaziyiza okugondera amazima? Okusendasenda okwo si kwa Katonda abayita. Ekizimbulukuse ekitono kizimbulukuse ekitole kyonna. Naye neesiga Mukama nti mujja kulowooza nga nze, era nti oyo abateganya ne bw'abaani alibonerezebwa. Naye nze abooluganda, obanga nkyayigiriza abantu nti okukomolebwa kwetaagibwa, lwaki nkyayigganyizibwa? Singa ddala njigiriza ekyo, olwo omusaalaba guba tegukyali kyesettazo. Nandyagadde abo ababateganya beeraawe. Abooluganda, mwe mwayitibwa kuba baddembe, kyokka muleme kufugibwa kwegomba kwa mubiri nga mwesiga eddembe eryo, wabula mwagalanenga era buli omu abeerenga muweereza wa munne. Amateeka gonna gatuukirizibwa mu kiragiro kimu ekigamba nti, yagalanga muntu munno nga ggwe wennyini bwe weeyagala. Naye obanga mulumagana era mulyaŋŋana, mwekuume si kulwa nga mwezikiriza. Naye ŋŋamba nti mugobererenga Mwoyo, lwe mutaatuukirizenga ebyo omubiri bye gwegomba. Ebyo omubiri bye gwegomba birwanagana n'ebyo Mwoyo by'ayagala, ate ebyo Mwoyo by'ayagala birwanagana n'ebyo omubiri bye gwegomba, n'ekivaamu ne mutasobola kukola ebyo bye mwagala. Naye bwe munaagobereranga Mwoyo, olwo nga temukyafugibwa mateeka. Ebikolwa by'omubiri bimanyiddwa bulungi bye bino: obwenzi, obukaba, obugwenyufu, okusinza ebitali Katonda, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, obutakkaanya, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebirala ebiringa ebyo. Ne kaakano nnyongera okubalabula nga bwe nabalabula okusooka nti abo abakola ebifaanana ng'ebyo tebaliba na mugabo mu bwakabaka bwa Katonda. Naye Mwoyo aleeta kwagala, kusanyuka, mirembe, kugumiikiriza, kisa, bulungi, bwesigwa, buwombeefu na kwegendereza. Ebyo tebiriiko tteeka libiwakanya. Era abo aba Kristo Yesu baakomerera ku musaalaba omubiri gwabwe n'omululu gwagwo n'okwegomba kwagwo. Obanga Mwoyo y'atuwa obulamu, Mwoyo y'abanga atufuga. Tulemenga okwenyumiriza wadde buli omu okusosonkereza munne n'okumukwatirwa obujja.